obubbi bwe bunaaba tebuyinjukira obubbi bwatandise bugenda kumera butandikira wano mu kugaba ekiyitano nnyo munabega sente bazigabye era ekimu ku bitemyetemye DP I mean NRM kulale Kigongo namba 2 mu NRM nga muwala we ye flag bearer bwe yazze mu kalulu waloba Kiwanda betalabye n'abanene abamu Bakiwanda tenga be banamba oboda balanga bannaye tuli wano yakulaga Katabi sawa zituuse temunaba kujja nga Kigongo yajja muri mwagala tuswaza nga abantu bekwese mu bumoli kitegeeza kyekyo kitegeeza nti waliwo abatali bamativu negobawa flaga n'engaba ya ssente kalulu kano by election erimu ssente tekajja kusukka bilioni 10 ku kawansi wa bilioni 12 akokola bimotoka ebyolaba nabadde ngenda Kaseke nendaba emotoka bisatu nga bakado ne mu motoka nenga katambudde kilomita 2 nga sira bakolo yadde omulema ngamba bagenda kuziika nenga ate bakuba kadodika kaki so abantu abajja bamanyi waliyo akaki kasente namwandu ono omukulu yazaala Nagiri yani Nagirinya kekana akakulu ye ali frustrated aganti bamoli kadi bachi ati bano nibamatiza ntugenda kukola ku bizibu byaki byammwe abanupu era jjo babadde bakolanga fire brigade nga bagenda nabbanja kyasooka ye chief campaigner wakuba abantu baga kizibu kya mu kiki tingudo mazzi nakuba mu water wanote wakujja amazi kati wali nakuba ngudo mulete kitrakta mu ngudo tuko kungwa boti nano luyite wala tifu abadde mu myaka ne lutakolwa mundete tugenda kukola abantu be babirabye mu by election yes Kayunga babyogera ne bagana kino mu myezi 3 egisooka kino mu kino esoloti babikola by election izo naba bikoze nibikola ki nibigana balinga omuntu enjala gweruma n'omulaga abantu omuwemmere n'omulisa akaka n'osigala ng'omusiga mimwa nebala bange mwagitobye emmere feyo omwana so nenga yali mukaba nti enjala emuluma abantu ebyo babimaze NRM etegedde ddi nti abantu emyala gibatwala ekitegeera kati eyo ye constituency esingamu slums enyingi ate ng'ewo omusolo etegedde ddi nti wali eddwaliro eddene teririna bujjanja bimala ate nga lifaalo n'emmese zaalumirayoko ku baana yes abantu basula wansi ne bagenda bayonseza abaana waggulu balinga abasula mu lumbe ku fulo nange nagendayo kakati ani gw'omatiza toluvannyuma lw'emyaka 4 ogenda kukola ekyalemye opposition kati n'aba opposition abazze abangi bategedde definition enkyamu eya politics kulya ndya ddi ndya kyenkanawa ndya ntya eyo gibakola ki gibaliko so akalulu kano tekaliiko kali wakati wa anyigirizibwa NRM ne gubanyigiriza n'aba n'agenda okulonda bano bansereko tebaagala NRM neba NRM abamu mulimu senga gundi asigalamu abagamba nti katunyize ono naffe tuwoone anti tuwakiraba ekisolo baleeta ne baleeta omuntu chairman wa NRM mu district naga nti nze ngenze ne independent kati tulina kalifomu nti tutagenda tuvaamu kuba independent abo bonna boolaba abakandidate abana abanupu basayininga epapula nti batuwangula sikola ki tukole ki tuwa obuwagizi so ekintu kiri kimu nti nze ndaba 53% Narukoola ono abere mu 15 ndaba 15 bwaba bye ajja kuzidabuliika kuba president nga yakavaawo bagenda kutandika obubbi ekiro nga bafunayo obukonge bali bakikozeeko n'opposition ekikolako eddange bukubira ku NASA bululu kibe bagamba nti bwe babala bwali bwe makindye nga businga abalonzi buno bujja kubaawo naye excess ejja okubaawo tejja kusinga
tejja kovaraninga kiri bakikolako ne ku Serunjogi ne Babuku bwa meya ne gundi ono mukubi w'ebikonde Nyakana bayiwamu tubbye nnyo tulekeraawo twagenda okubala omulundi ogusooka nga tusinza kamu Serunjogi ayimini busatu nega tuddemu bwakya tubaze emirundi 10 akalulu nga twabbye mpola kati bano okubeera vigilant okukendeeza ku bubbi kuba tosobola bumalawo obufloating buli muntu afunye wakola ki wakuuma kuba MP nga poliisi bwerina buli SP alina omuluka emiruka giri 8 nabano abanupu begabanyizaamu nti Namboozi gundi Goleti badde Mpererwe Betty Bakireke Komamboga ono Sekabira ne bamuwa Kikaaya Teddy Nambooze ne bamuwa Kawempe 2 bwe bati kati abantu abo bana abajjati ne bambega ba civilian ne baradisi batumwine babamanyi bagenda kunoonya bayingirirawa ojja kusanga bonna bali Kawempe ku poliisi jukira be basita bokumanya obubbi kati awo olina okufuna substitute 3 tubakwata Nambooze nja kuleeta Segona ayina okubeera ku standby nga ne kaadi ozirina gyayambala kuba bwanajja nti ndi official taina kaadi ngo bamugyawo na bujja kati ekyokubiri wamala okubajjawo awo wano baleetera obululu mugiramu obutali buki tali bubi wano weba sayiningira dia gundi nti go chikirani baba ne duplicate forms ezijjuzibwa ogenda okusayininga buti nga bakola replacement nenga nako kuliko signature mulimu abagenti abasiifu ne bamusayininga osayininze bubi damo sayininge wano nenga zombi azirina eno jasayininze obubi nagibalekera kati mugenda okuteeka wano mujize form mutalinge jukira bajja kubaawo kutalinga bajjaga musembereyo waliwo ajja okuwogana bamugambe gwe waweewo embooko mukubagoba n'embooko wano buno basigaza buba bukola ki buba buyingirawo ate bano bagenda kwemulisa abamu babeere ne ku mabbali eno nga bakunga abantu naye nga bali mu uniform ya red abo bonna bajjewo nga tebalonze kati tuli mu kibala ekijja okubeerawo olunaku olwo kwetantala enkya nowemulisa ne leero omuyeekero olinamu kuba mu nkola ya kiyeekero sandisuubidde wanuupu kwambala red ku kasiki kano kuba kano kasiki either dale kubaawo obutakola ki kuba amakubo Museveni waayita gonda bagaggala nagagenda ewuwo gyebakuwadde bwate bwenkeera ne lwatukeere ku makya ku maliri security yasuzeewo ng'erawuna yasuzeewo Museveni ng'anaava Nakasero ng'agenda kuyita ku mukwano adde wa sharing aba security babeerawo kawungeezi ne basulawo babawo ekyeggulo ne babeerawo kati gwe ubategeerera nti akati wuuyo anaaba agenda kwesiimuula agenda kunywa caayi nga bagatandika okuggala leedika weetandikira nga babagamba muyimirire muyinza okuyimirira eddakiika 4 ekyo kituufu eyesisigiriza mbooko ekyo ng'okivaamu ze mbooko z'ogenda okulaba mu kalulu kano so kati NUP erina okubeera nga eri ate obubbi babubba nnyo ku lunch time mu budde bw'okulya emmere bantu bajja wano ne bagira kanzireyoko ndye ku mmere omuntu akowa n'akasana yadde enkuba etonnya naye enkuba naye ekugobawo kakati awo wabeerawo obubbi bwaki bwakalulu obusembayo bubeera wano nga gundi baziwerekera yes kubanga ng'ogyeko mmwe ababaze ne musigaza DR forms waliwo agenderako ejenti wammwe eri gye zigenda ku Tale Center naye oyo either bayinza okumwesonsaako ne bamugobawo oba okumugulirira naali akasente sente zo ku Museveni kwatambulira
police na majje na bakifeesi kati e process egendo nenze nkubalidde nti usenga obubbi tebubaawo nalukola ali mu 5 ku kalulu kano nti 5 plus 5 mu 3 5 mu 2 naye senga bubaawo hajjati wange ajja kufuna obululu nga 15 nga tewali kubba one on one. Yes, kati tosobola kubala gravity ya bubbi bugenda kukola ki naye nkikakasa nti ekawempe eri abantu abagezi abasobola okubukendeezaako. Ati President Museveni okujja kulaala ene esembayo waliwo ekituusaamu ku amplifying ku NRM candidate. Kikyusaamu kinene naddala nga intimidation ebeerawo no akasente akasembayo olina okumulaga nti wasombye n'omulaga nti wasombye abantu senga tabasangawo sente zebakuwadde nabbanja olina okukola accountability eraga abantu niwe kuba obetagisa kubajja kyanja obajjayo etali gye batalondera. So ekikulu kiri kimu nti waliwo impact alina kyayongerako naye kijja kusinziira ku neeyisa yaba security, kijja kusinziira ku ngeri gye bana bakuttemu abantu abagenda okulonda naye nga okulonda turn up tejja kuwera eri yalonda mu 2021 Segirinnya yafuna emitwalo 4 naye nga embooko zigenda kwongerako nti eno ye by election esembayo erabika nga yesembayo senga tewabaawo alekuliro bagwa ddalu oba afa mu mwezi gumu oba 2 nti eno bwe bayesembayo tugikozesanga mooko ultimate test etulaga kiki kyetugenda okufuna mu final exams 2026. Ate Museveni Kampala ajagala nnyo bwe naamukuba ne bannabbanja be bonna ne bakigongo namba 2 ne bakiwaana namba 4 Anita gwe sirabyemu tanaba kujja kakati ayinza okubaawo leero bwe naabakuba bonna abo flat Kampala bamwerabire 2026 yenna bamwagala nnyo Museveni okuzza wana amateeka n'agamba bataddemu KCC reportinga wange mbawadde ne minister Kampala yokka nga eriko minister ne deputy ng'eriko under secretary mu State House ng'eriko ba director 10 ng'eriko bonna commissioner ba RDC assistant deputy RDC assistant RDC Kampala ajagala nnyo niye abantu tedde batamu wakalulu tanaba kumanya nti bano balabufu okusinga bali abe alina bali balabufu naye eri mu kyalo ogenda okujja bwoti nga bakulondedde ogenda otuuka wamazedda ate waliwo constituency mu 7 zaaki alinamu amaanyi ebyaddala ezo kiruhura biki ebyo n'okumanya bumanya nti oli wa Nuupu bakuboola ku kyalo toyagaliza mwana waffe tulina emirembe tufe tuli mu kintu oyogera otya bw'otyo era abeewaggula be bano abaana bali mu bibugabuga naye eri mu kyalo waliwo gyotasobola yani oba mu kibuga ne bakumanya nti owagira Nuupu opposition oddayo eri basooka kubuulirira mwana waffe ffe twalaba ku mirembe gy'otaalabako emundu yatokotanga nga bagitulyako era naye bwajja abagamba nti kati ekintu kyammwe mumumanya mwe mukisuula aba mwe mukiwanika nze nakibawa abaana mbasomesezza emirimu mbawade ate mwongere okusomesa oba oyagala ki gwe Siraaje ogamba nti wano we wali abantu abategeera ntonyigirizibwa naye bategeera naye bakyalina akaveera ku ki ku maaso kati abazze banoonya akalulu bonna neddala ddala mukulabako Siraaje Ssaaba Minisita Mulamba ojjayo ti omwana w'omugenzi n'omuleeta ku laale y'ebyobufuzi mu budde bw'okusoma ng'alina mu uniform nti akaana kano kabeera wa Museveni ng'aleeta right honorable Nabbanja yatugamba ndeese ebyennyanja naye kino kyekyennyanja ekinene yagamba abavubi kati omuvubi bw'oba tomubuulidde balwao kibayita kokota
kokota nga kireeta buli n'ekikere n'omisoto olonderamu eno kati oyo ye kokota nabbanja banaye musajja mulaba nazina amazina nako gannakwale yali asaana kuba no mobilizer so si prime minister era aliko mobilizer before kubera prime minister naye manyi byayogeranga yali agamba NRM yali amwerabira tolifuna kalulu kakati Museveni bwakuteekako n'akunazaako goso osobira okubaamu amagezi abaguze omutwe gwo gwonna ng'akuleseemu kirala kasala kkubo so kati kokota akokotayo n'obwana buno naleeta akaana n'akawa omuzindaalo owange yogera tagala nekasirika nekanyiiga n'okunyiiga impression kijo kota kokinze eri abaana bamanyi bakokinga kagenda kuyimba ne okagamba togende ugende kino naye bakalonze bulonzi nga bamanyi bagenda kawa sente kakole ki kabireke nikagaana nikati omwana w'omugenzi no bakudaalira mufu kakati bakudaalira mufu omufu afudde tebagala avwe mukomera kujjanjaba mu budde kati bamwagala nnyo ngate mufu era ekigudde nga bawangudde Nambi kijja kuba kinene enna mwandu nasoka ne mulabake wannalukuula banjawulo ewanna mwandu atamanyi bulungi Luganda oyo mulala abo bali nalukola ina bana abali ku side ye ne Nupo ina omu waliwo omwatavaayo I mean NRM waliwo atavaayo naye nga mwali mu Nupo tamanyi kwogera ninga awagira no bandigenze nga family kana kaluka kyuse dynamics zaako enkuba yako obusosoze bwako kalaze nti botalwanira wanuka akati kulaga NRM nti muli manyivu kajja sijja kuba kirala ebejja kugendera ku efunye ya district kweba kubira nawali kituufu erega mulaba lwamba kubakeka we yes kuba kati bw'ogamba nti NRM abana abanupo basosonkereza poliisi abamawulire basosonkereza awa poliisi okuba kuba bwe batyo n'okuba omuntu n'okuba candidate nga ne electoral commission teri mu control kubanga mbale nakubuza ne kutine kyogaba ssente olina akwata emitwalo 5 natandika ojjuwa abalonzi mukalulu enkya n'ogamba mukonde ebiragairo poliisi bye bagamba temuziba nguudo enkeera nga bakubye nalukola Nambi n'ayitawo nga ne tractor n'aziba oluguudo nga traffic yemulaga kwata wano ati anete juleeta awo electoral commission yeino okikola electoral commission etuula ne erina kukolagana na poliisi etuula ne ba candidates ne bagamba tugabye ebintu ne poliisi ebaawo mujja kola bwe muti mujja kutambula bwe muti mujja kola bwe muti kati woba oyagala abantu baleme kutambula lwaki bava ku headquarter ku Kavule no baleka obasange mukubo bakube bagalira omwo baga nti amugenda kusasa mazaki ate bwo kikola across eno police si ya gwanga police ya bakada ba Museveni majority mulimu abalumwa Uganda Police Force nkubuulira Uganda Police Force ne bakomanda baayo baani yensonga laki Museveni ayimirira abantu nagamba nalagidde police ereme kuwa abantu bamisango bwegiti naye nateeseza ne mukulu munnange Winidolo ti Beiro teteekwa kuweebwa bano oli ateesa nayo bano abalagira kati kiki ekiri awo Electoral Commission nereka candidates natandika okugaba emitwalo 5 ne ssente kale notice ezenjawulo eza ssente ne ku kamera mu maaso ga kamera n'enkyo jja zirabako ssente I mean ne kugaba ssente I mean ku Lwokuna n'ekiro lubagamba muteri ku campaigninga ojja kulaba door to door nga sukali ayingira sabuni ayingira munyu guyingira ate kati mulembe gwa social media ojja bila byonna kati abo banabya abafuzi batutusizza abo batutusizza nti senga bawangula Nalukola mujja kusibira mu kooti ate nga ground sezobubbi ziwe ziri nezo ngabe enguzi zijja kuba kuki ku kamera duliza alinga bakwatanga bukwase ne bajja bakola ki bagamba noleta ekizibiti ndi omusajja nga kunna
Muwanga Kivumbi ne Kikulukunyu. Kikulukunyu mpaji waliwo ground z'okubba obululu ne wabeerawo n'ez'okugaba enguzi. Sajja na imaamu najja n'agamba se Kikulukunyu yazze n'atuwa seppiki ya piraawo n'atuwa n'ettaala ya sitima. Era ne tugyasaako tolaba n'akatimba kano kaasiriddako. Omulamuzi Kintu yali Musoke erinnya lyerabidde ddala. Yali mulamuzi mulungi simanyi bamukotogera kyo butamukuza. Nga zonna gundi reference bazijuliza ye. Naga ground sinene naye temutumayira kooti biseera. Enguzi emala. Sure. Mulide Mwakalulu. Muwanga najja. Ate wegendereze. Abantu abazze mu by election wano mu Buganda. Bali so radical tosobola obajjamu abantu abawere 10. Nalu Muwanga abadde so vibrant. Ola bikubaje bamukubamu baseki begundi bebutambala. Waliwo era kiri mu nuupu waliwo abakikola eri eno akubuulira ate nze ndi munnabyabufuzi mbimanyi okukuwa wano emmere tekirowooza nti bajja kutega maggwa mu buliri oleme kwebaka. Kakati gundi yajjira mu by election Muwanga Namboozi yes olaba obuzito bwe noonya abantu abajjidde mu by election bamaanyi nnyo nga ne principal mwali principal yajjira mu by election nti yajja bamunyooma muyimbi talina kyakola ne obuwumbi bwa Museveni bwagwawo 12 bakuba bantu nga mu rally esembayo baba kubanga bagenda okuwa ne batwala kugayaza ngate Museveni bano aba boda 2010 bamutadde eno kutukutuku nakawuka vugamu kano katulaba omusajja agenda ku rally yo omusajja atogenda mu constituency taliyo katagano tuke kyaddono nga kyakutedde nga kyawedde dda. So Museveni bamupulaningira bubi nnyo kati buli muntu yenna ayagala akalulu 26 w'NRM alina okubeera 26 alina okubeera ekawempe alage Museveni tiwendi kati ngayagala akalulu mu NRM alina okubeera mu NUP alina okubeera ekawempe abeere kololo yakola ki balaba ne Sseggunu laba yazze katuuti n'asaba akalulu asabira omusajja akalulu nemanyi bamuzinyisiza amazina gatamanyi musajja intelligent ne uzanyisa kalulu nga foot soldier simanyi oba head soldier tetujja kuwa kadi tukumanyira doze kati bafutu soldier batandika bati osuubira otya omuntu okuyisa muntu amaaso bw'ati. So ekyo obuzibu bwa nuupu nti tewaliiwo disciplinary process oba committee eyamba kuteeka abantu mu mpisa mu bintu byonna aba youth babatendeka ne baterawo liigi eyaabwe ate balina essomero ku Kavule ne ndowooza discipline y'empisa subject y'empisa tebagitutenga kiki bavuma omuntu ne bamumalamu n'ekitiibwa newankubadde aleese ekintu kino wakati ekitubonyabonya mu kalulu kano butakola reformu za byakulonda mpoga yazireeta omuntu ne bw'oba tomwagala kyaleese ekirungi kimuggyeko ye omukube ki kubanga tolina bw'ogenda mu kalulu kati ng'olina gundi emeze gyati ng'ekulemye okujja wano e Kampala eri abatali bategeevu ogijjayo oti. So ekintu kiri kimu nti twesabire abana babawonye ne bafuna n'okulonda ne batagaanibwa ne batasibwa eyo yonna process libaawo nga nakyemalira amaze emyaka 4 n'okusoba oba 2 n'okusoba mu buyinza. Gaddafi yafuga emyaka 4 nga tategese kalulu. Emirundi gisinga tumalira mu kooti ng'ogyeko semwogeere yagana ogenda mu kooti
Besigye yagenda mu kooti emirundi naye nga ekiva mu kooti kigamba omusajja yabbye enva naye tiyazimazeemu omugenyi yaliddeko. Bonna bagamba esajja yabbye naye waliwo kye bayita substantial effect. Tuzabadde okubba tekwabadde substantial effect. Tebiringa bino biringa criminal nti olina okupuluvinga beyond reasonable doubt. Omuntu yasse naye leeta obujulizi obukakasiza ddala nti yasse. Kati wano okubba kuno n'okwekawo ente bayinza okubba ne baga nti kwabadde substantial effect naye nga ogenze mu kooti. Mu kukuba laale nga bw'olaba ezeniyo ne mu kunoonya gundi do to do nga bw'olaba owa DP kati yaddamu ekyo do to do. Kiki ekisinga okukolera omuntu ayeesimbyewo ekawempe okuggyayo akalulu? Bw'oba ogenze mu kalulu oba ne posters oba ne banners oba ne vuvera oba n'ebivuga oba ne bill ebipande by'otimba oba ne handbill. Handbill ye kakuyege tibogenda okola wogenda okuba akalulu osooka ddowa tuddowa ttiimu yo negenda ng'ebuuza nefulira ebivumo oba okkolokota okuvaayo ne muddayo ekiro wali nno twasanzeewo abagamba gwe tobuuza bantu gwe wakola booti kati mu kuddayo ogenda specifically awali ekinyusi naddala nga waliwo abantu bangi. Kati bw'omala ekyo n'okuba omuggundu omuntu gw'otuuseeko nju ku nju n'alaba omuyeeye ng'abantu tebaggwayo procession atya. Museveni ejjinja yatya nga bamulaze TV bbiri abantu be batudde wano naye ng'alaba process ya MP gw'avuganya naye yali awagirwa Nuupu ebiseera ebyo nga taggwayo n'agamba nga kinene. Bw'oba Museveni atya ate kati ono gwayiseeko ng'ogamba mpaka alonjako n'alaba agamba bali bonna baggweredde eyo. So omuggundu gukola vibe. Kakuyege omanya kiki ekiri muntu. Ate dale oyinza ogamba nti bazze kulaba muyimbi. Bazze kulaba muyimbi Bobi Wine, bazze kulaba muyimbi Nalukoola. Ngo bazze okulaba muyimbi naga. Yayimbako ze former musician. Naye yayimbye. Kulalize ezimu yayimbye. Yayimbye and is a good debater. Mulungi ye mu debate. Nera Kasakya musingako. Kyenkugambye ndi Kasakya ali wakyamu naye nga mulungi. DP mutero selecting aba candidate abalungi kyentero laba. Wadde nga katemu kyalina egali ya mulekya sowa kulinnya lusozi. Ate ugamba lwaki onteeka mu DP? Oliwa NUP. Nanoba yodda. Ne bwono babuli kaseera. Tewe mbanga wali wakyankuba embaga ettaano lwaki sigenda. Naye wagenda eyo n'osuubiza okuloopa omukulu nakulaba nga bakuwadde akazindaalo mu NUP. Simanyi baba namateeka bayo bakuyambako mu loopa omukulu. Biki bannamateeka baayo bakulirwa mu biseera baali bakulirwa Musisi. Musisi naye ebirala yabivaako naye alina kyanoonya. Jagala tasawa wangulayo. Mukwano gwo nitasawa kujjayo Ssemujju. Mpozi kadde wa Namboze bamina Namboze kadi Namboze yecha. Wombi talina. Wombi talina wasobola kuwangula. Naye nga asobola okunoonya wanyingiriza mu kyalo. Mu kyalo wa. Wonna wayagala. Muteri muntu atalina kyalo. Nera naye we mukono. Mukono. Ayinayo basenga wagenda. Ate okulonda ogamba nti ne Nuupu ne bagamba nti Nalukoola asula Makindi. Naye agenze eri. Naludde nti onasula Kololo wa. Wonna wasula. Nowhere near M. Kasita olaga nti ojja kuba ozimbyeyo amaka mu bbanga bweriti. Ng'ogenda weesimbawo. Nga weesimbawo. Kasita mu update okomawo n'obanga olonderaawo. Nesirajje musajja oba mutwalo we Butambala simanyi musinkana kugasimbagane musobola okunyumya muno laba strategy. Kate baali bamutwala emabega kaawo bwe bamuwa vice president Buganda ebintu ne bikkakkana naye kati basheyi b'abasiraamu baba bayita imaamu abasalisa leka nkubuulire akalulu k'e Butambala tosobola kageraageranyiza kuba critics asobola okuba zirina akalulu k'e Butambala aba NRM abamwesimbyeko n'aba Nuupu abaagala omuvuganya ku kapasite ye nga Muwanga Kivumbi tewali ajja muwangula bajja mugezaako muguguna nekati abamukuba bano baawa abamu bava mu Nuupu bamukuba bamukyayisa abantu abamu bava mu Nuupu
bangi bamanyi n'omu munnamawulire munnafu nakolako naye monitor ayogera mpola mpola yalinga editor wange mu analysis ate ayagala yagenze naye talina wajja kujja kaadi naye ali mu basiraamu abakuba chemical mu kalulu mulimu chemical ennungi n'embi ate toganda ngambi zezisinga okuleeta akalulu zanoonyako akalulu nebagamba oyo talina toilet nebagamba tujja gimuzimbira wadde musiraamu naye anywa omwenga agunywera mu botto kati ezo chemical musajja yali oli ate we batazikuba omanya tolina buwagizi nti byebogedde byonna bimpa publicity mu bulungi ne mu ke kalulu ako mukama wange kankomewa wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tukomye wano Sirajje Lubwama tujja tandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera